Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself. Wano nyini ku celeb jazz nga bulijo. Amanya bampita KingSmith. Basinga mumanyi okulijabula nenjagala obabuuza ku salamu alaikum abalokole mukama yeebazibwe ate abakristaayo Ruhanga asimwe wenyinzo bagamba olunaku olwaleero nga twabasuubiza nno tubaleetera celebrity bamwe okuva mu buli nsonda ya Uganda, bit from the uptown to the low town to the middle town and then to the downtown. Fere tufaayo kasaba nga celebu wamwe nga ate mu mwagala ate nga mutusaba nga mutubanja, we take the initiative okula muno tukutusa olunaku olwaleero related to sit in between the two men. Naye nga side eno ninayo Qute Kaye n'omukulu ono akola ne Qute Kaye naye agenda kuba atoyanjulira tulabe engeri ate naye gye yajja okolamu ne Qute Kaye era message yaabwe eriki. But first of all, as life goes on, obulamu bukyuka. Ebiseera bisinga tutandika mu bulamu abasinga tuba tutamanyi, but as life goes on nga Mukama akyakuwadde obulamu, there is always change mu bulamu bw'omuntu. Omuzungu omu yagamba muno, if you can't change, change will change you. So I believe Qute Kaye where we are, oba yalinda change nemukyusa oba one of that is going to be telling us. Qute Kaye, yes, how are you doing? I'm fine, thank you. Soka obuze ku bantu mbalamusiza nnyo mwenna banange abalaba celeb jazz eno mwebale nnyo okubeera nga kwe muli nga mulaba. Thank you so much okubeera nga subscribinga, okubeera nga mugoberera, mpozi mwebale n'okunjagala, okunsaba, okumpuliriza. Mukama abampera omukisa n'esiimye nnyo okubeera wano olwaleero. Amina, kusaidde naye omukulu kato yanjulire tusobole okubanga naye tutegeera yaani era akola ki. Amanya Sensa Godfrey. Nja kusooka kulamusa abalabi ba celeb jazz nti mwebale mukola kyakabi kubanga ekyali wafuna ogwendi naye is one of the best. Tweyanziza. Kati awo tugenda otandikira Embozzi egenda kubeera little bit brief but ate nga eri detailed. Mugenda kunsonyiwa kubanga ngezaako nnyo okulaba muno ngenda gifunza because akulu bano obudde bampadde butini ate nga namwe manyi obudde bwammwe. I value your precious time gye muteekamu. Qute Kaye, what is the evolution? Yes. Katutandikira awo. The evolution. The evolution is briefly I can say the evolution is the purpose, a purpose. Yes. What everything that I went through introduced me, of course, first to myself and then to a purpose. Okay. Yes. Gitwandiyise calling. Osobola ogiyita calling, but a purpose. Omanyi buli muntu alina purpose, alina ensonga lwaki Katonda yamuteekawo. Teyatuteekawo kulya buli mmere bigwe. Ffenna tulina ensonga lwaki yatuteekawo. Lwakubanga abantu bangi sadly bafa nga tebasobodde kukola Katonda purpose yaabwe nga tebagitegedde. Kakati nze nayitam byonna nenzuula purpose. Yes. Purpose yo eki? Purpose yange yakuyamba ku muntu mulala out there kukakasa nti abantu ababadde bafa because of abuse, addiction of any sort, substance and drug abuse. Nti balekerawo okufa obwo obulwadde. To make the world aware nsetegeere nti addiction is a disease. Yes, it's not something ekyabantu abayonooneka. Si mputu nti tategeera yeesiruwaza oyo yamanya agunywa talaba yaginywa talaba waliwo amukwata n'agiyiwayo mu kamwa ke. Addiction is a disease. So I think my purpose is to make sure nti maama ne taata, omwana, anti jajja bonna bategeera nti it's a disease such that oba olina omuntu akirina ekirwadde ekyo mufaayo mumuyambe ng'omulwadde, temumusalira musango kwongera kumudistance nga kumwejjako. Kubanga abantu bangi bali kufa because of addiction. For me, seeing your life, I'm going to kujimenyamu mitundu bisatu so that you tell us the difference. Kuba kati tugenda ne Qute Kaye, the Qute Kaye that knows the purpose. Yes. First of all, ngenda kwogera Qute Kaye omuyimbi oli. Yes. Then ngenda kwogera Qute Kaye ow'obutaala. Yes. Then njogere ne Qute Kaye ono gwenda bawano. Tumenyeremu wa Qute Kaye aba basatu. Be baani era okutuuka wano waali okutuuka kwono gwenjogera naye kati kibadde kitya? Qute Kaye omuyimbi yasooka omanyi when I was young I used to love singing very much. I loved it passionately and I followed through. Bwe namala okusoma bwe nti natandika butandisi kuyimba simply. Yes. I never practiced what I studied. Naye bwe nabeera nga nyimba ennyimba nga nsobola okuyimba oluyimba lw'omukwano kubanga nina omukwano mungi by the way. Nina omukwano mungi. Ekitegeeza oli mukwano? Ndi mukwano banange, ndi mukwano mbere nga mukimanyi nina omukwano mungi
eri abantu so mukwano eri abakazi eri abantu bonna generally eri buli muntu anyway kakati ogwo mukwano in the beginning nga guli directly romantically practically naye kakati anyway yes kakati along the way Qute Kaye gets addicted when he gets addicted to drugs he stoops as low as akataala as okubba akataala kati naate akataala ako njagala simayo bankunnyonnyole naye kamayiga kunyonyola akataala ako gwola kuba oyogedde bwotyo ate waliwo abantu abakulaba akataala ako n'agamba ebyokubba akataala ako nali nke omanyi obudde bwali bwa kiro kakati nga siraba bulungi nendaba akataala kamyansa Hallelujah. Holy Ghost in the building. Hallelujah. Nenda bakatala kamyansa nengamba kanemulise. Take gomba nengamba kankakwate nemulise. Era nali mulisa bumulisa akatala malenkaze just nti bana mawulire ebintu mubi blowing out of ebintu mubi blowing out of kate ulirira byobuzo oyagala kuwakana. No oyagala kumanya. Nze go badobuza kakagenda Qute Kaye omulala. So what you do say speed but I want to know the experience and how it felt like to be a star. Yes. Because you were a superstar at that time. Yes, in this life. I want to afatura what I want them to understand that we are born, then we are raised, we get married, and then we die. Simple. Those are 3 stages of life. Nganze bwenkitegera. So kati Qute Kaye mu career ye ndaba naye ziringa nga 3 kati. So far. Yes. So kati njanyoko as a star nga sinagenda wa mwami nokutunyonyola how people get to know their purpose and all that. Yes. And what is the whole thing about you being with them and all that. Yes. Gwenga Qute Kaye walinga star. How was it? In briefly. Honestly, I'll tell you, being a star to me was natural. Okay. It was not anything. It was my life. That's what it was. Yeah. Yes, because like I told you, I used to love singing. Actually, I think I became a celebrity when I was really young. When I was young. Kubanga nze ne mu ssomero era when najira ssomero nanabeeranga celebrity. Yes, ngadi celebrity nga njagala okuyimberanga nnyimba. Era oleese obuwala naye abantu. Ng'abalenzi bo toboogera. N'abalenzi kale katonotono nga babeerawo nga bawoololoobo. Bawoololoobo. Akwano bange mwenna babeeranga nange ono yabayise wololo nsibyogeddeko. No, anyway, it was I think it was natural. Okay. Byabangawo nga it's my life nga that's what's going on. Any regrets? No. That's the trick. No, I have no regrets. Walingo chali star. Wonna. Mpaka wano wetutudde. Kale ngenda kudira. Why do you choose Qute Kaye? Basically Qute Kaye sigamba nti I choose him. Mbadde naye. He's a brother. Though from another mother. Yes, I understand. But he's a brother. Nti gyatandikidde yonna mbadde nga naye. Bakuba nti ebimu mbadde sivaayo mu limelight kubanga ndabika naye nga mbadde wamu. Not until today bwavuddeyo with Another Chance Foundation. Another Chance Foundation mu bufunze kibiina ky'abaana kyewa ekize okuyamba to aware the effects of drugs and addiction. Si mwenge gwokka si bintu bikuba ne buli kimu kyonna ekijjako bubi ki obukirimu, and also tuze to advocate for abantu abakozesa ebiragala kubanga actually during lockdown abaana bangi bafudde. Abantu bangi bafudde ababeera mu mbeera eyo nti ate ne bamu ne bagenda mu makomera munnange nga naye tebalina misango. There is what they call victim of circumstance. Lwakuba oli avuddeyo bataddewo curfew naye ayagala genda kunoonya kimukubya asobole okubeerawo n'akwatibwa. Bangi batwaliddwa mu makomera ne babasaako ng'emputu naye nga ate is just a victim of circumstance. Kikyagambye nti oba olina kyoweekubya ovaako n'osanga ng'okoze by'otandikoze. Ali kyenkugambye wakidde bulungi ojjukiramu nga bu disco light n'ogamba Christmas. Kyenkugambye kiri nti oba toliiko n'ovaako n'okola ekintu naye nga siggwe okugeza baana bangi baganda baffe abali mu makomera ku lw'ebyobufuzi naye ng'ekibatutteyo kuba alina kye yeekubya oli n'amulimba n'amuga gwe sooka ojje ogire kino jangu wano twekalako asimu naye nga singa abadde ali ku nnumu teyandikoze eki. Who would you choose? The Qute Kaye, the star then, the oli mu mbeera eri we twamulabira, and the Qute Kaye of now we tudde naye wano? Nze nkugamba nti bonna ngenda nabo. Lwaki nkigambye? Kubanga bagamba kuba nnyo kikopola kuba atudde wano yogera biwandingambye nga taliiwo. Sibeera naye laba ne bw'aba taliiwo wadde sibeera naye actually watabeeredde nawe era nga bangi bagezaako nange okuntuukirira okubaako kye bagira naye era si kikubye
tebandabye. So lwaki nkugambye nti buli kintu ekibawo mu bulamu have learnt a lot from him. Nze nkirabe nti kiba n'ensonga. Buli ekibaawo kakibe ki. Era waliwo omwogezi mwagamba nti every experience, however bad it seems, naye in it holds omukisa ogubaamu. Otherwise singa teyabiyitamu, bantu bangi batuuseeko bayambye, ne bali mu kuyamba kati n'abali mu kutegeera ki ekiri mu ggwanga nti ebiragala bibi, bitta bikola ki. Otherwise singa teyakiyitamu, byandisigadde bwe bityo kuba ye kisooka ddoboozi ly'amaanyi. Kale, Qute, back to you. Another quick one. Yes. Mu bulamu tuba ne lessons ze tuyiga. Right? You agree with me? Yes, I do. Katugende eri mu start ovuddeyo. Yes. Abakazi bakuyande biki. Then you get addicted. Someone would want to know, a young person out there would want to know, addiction, first of all, Chechi, what did you get addicted to and how bad was it? Okusooka, addiction is a brain disease. Yes, it's a repulsive behavior which you cannot control. Yes, it takes over you. Noberanga oyaayaana okukozesa ekintu ekyo kyonna ky'oba otandise okukozesa. Abavubuka basobola okumanya masturbation atakozesa biragalalagala. Masturbation noberanga you masturbate n'otuuka n'ogenda mu kinaabiro n'oba mu office something. So addiction kyekyo ekintu kyonna ky'otuuka n'otandika okukozesa n'owulira nga toyinza beerawo nga tekiriiwo naye nga tete baakuzaala nakyo. Wakiyiga buyizi. That's addiction. Now, I was addicted to crack and heroin. Menya mu Luganda okubanga kati oluzungu nda tugenze mu America. Oluzivuze kubanga crack ne heroin amanya gaabyo ag'Oluganda nze naawe tugamba akayaga. Nenga kali improved muko. Bye mulaba mu firimu. Waliyo gye bakuba mu mpiso, waliyo si yakunusa bunusa. Erwago gye waliko ne yakaiso. Nze yange nali yakwokya. Ng'ogiteeka ka file n'ogyokya. No inhaling omukka. Oba n'ogiteeka ku bomb still n'ogyokya. I know. Nange mwe nabirabanga okusooka before. Nange mwe nali mbiraba. Mwe nali mbiraba nange okusooka. Anyway, then how bad? Yes. I think it was the lowest of my life. Ever. It was the lowest of my life. But I think I believe it's the lesson of my life, because what I know now, I never would have known any other way. Okay. Ever. Yes. Kale, oli bwakulaba agamba there is a turning point mu bulamu bw'omuntu. Yes. Ontegera bunyo. Yes. So tuvudde wali oze mu church. Yes. Church tries to change your life. Yes. You try to find rescue and saving from church. Yes. Church doesn't save you. Actually, I'll correct you. Church can't save anyone. Church doesn't save. Jesus Christ saves. Did you find that where you went kwatukurawo jene ngoyingako ko mu church? Yes. No matter no ovaayo. Yes. Nitugamba what is wrong? Ne mala ate n'enziraye kuba gyendi. Salvation. Yes. What were you looking for? Was it fame? Was it chichi? But I had all the fame. I've always had the fame. Maybe you could claim popularity. Maybe popularity. But then, no, I was not looking for anything like that. I actually was looking for refuge. No, I was not looking for anything. I was not looking for anything. I was living. Bwali bulamu bwange nali ndi mulamu nga wendi nga bw'ogamba nti bwe tukeera ku makya kati olwaleero bwe naamaliza ngenda kumala nsituke wano eno ngende enyonta ennuma ngenda kufuna ekyokunywa. I need to drink some water or some juice or something. Bwe naamala okunywa juice then ngenda kulya emmere. Bwe naamala okulya emmere ngenda genda nkole kino olweggulo njagendako wali ninayoko kasho wali eri ninayo embaga ya muto wange. You know, obulamu buligenda mu maaso. Ku Sunday nja kuyita ku church of course nsabeko. Bwe naavaayo ngendeko ku ddwaliro nkyalireko ku balwadde. Ku Monday tulina ba brother baffe abasiraamu be tugenda okusiibululako ababadde batalina bulungi ssente zibasiibulula nga tebasiiba. Katufenga another chance tugenda basiibululako. Kakati kye ngambira ebyo nti it was my life. My life was just going on. I was not looking for something. No. I was living. Where does the idea come from? First of all, gamba mno kati kangende mu church. I was born from a born again family. My grandfather has 5 children and they are all pastors. So church, my background is church. It's where I came from to begin doing what I did musically. Yes, so it's going home. It's, dropping by home.
Ndabo mwana azaye nga akomawo. Mwana azaye kuno guyaye. Amazandi pieka gwa prodigal son, but yeah, you can be right. You can be right. So, was muchachi, and then the situation there didn't seem right for you. That's why you went away. No. It never was about the situation. I relapsed. Omudu sadduka emisinde. Ainatuka masopulu nemukwata. Agwa kutaka. Awakatala nkalabe ngenda kuddira. Nkalaba ahongo ogutte. Tukyali ne Embozzi Qute Kaye with Another Chance Foundation tugezako wayawayamu here and there jab. Tugenda kuba Embozzi eno tugidduka but tugikomawo in with onagenda kwayogera Another Chance Foundation. Then Qute Kaye will be diving into Israel's story and lessons learned. So kati abantu nga bano abajja mu church, let's say abajja mu Another Chance Foundation and then they lapse ne bagwa, mubayamba mutya? Kakati abantu abo ffe tulese ekyenjawulo mu Another Chance Foundation. Tulina what they call aftercare. Aftercare yeriwa nti rehab ezisinga oba amaka agayamba abantu abo go bwe gakujjayo gakuyambako to detoxicate ogamba ove ku biragala naye bwe kimala awo ekikuuma nga bakola kibakuleka kali sofe with the experience that brother has netugamba kye tulina okukola tetujja kuwoza tusuule mu ttaka. We have to start up nti after omuntu ono tumaze okumujjayo we have sensitized avudde ku biragala kati afuuse omuntu kiki ekiddako. So ekiddako kwe kulaba nga tumuyamba okuba nga atuukiriza ekirooto kye. Era basically even we do financial support eri abakyala families eziri obubi n'abantu bonna. Era wenkubira omulanga nti bannange I call upon ndaba mamafiina bayamba abantu bajje batwegatteko n'okuyamba ate ne president yennyini kyo kino nkyogera alaali nti bavubuka bannanga abasinga tukola bye tukola kuba tuvuddeko. So president singa naye avaayo oba ebitongole ebyo byonna ebivujjirizi ne bijja ne bituyamba muganda wange ekyakola I think Uganda tujja kuba n'abantu abali productive. Wabagamba emiti emito singa emiti emito tegiiveewo ne tukubwa Uganda ejja kuba nzibu nnyo ebiseera eby'omu maaso. Kale Qute Kaye tukomyewo tugenda tuli mu Embozzi nga tugenda neno batubulya the vision and the goals and everything of the foundation. Kati omaze okuva mu church lapse nomala n'ogenda ombirala ne tuwulira amawulire awo ebigambo biyitinganye here and there. What was the situation like after that? It was a very bad situation. It was a very, very bad situation. I believe Stan yali afungiza amannyo ge n'obugalo nga yagala antwale nasazeewo n'omuyaaye mutwala I'm going to kill him ngenda kumutta kumbe ndoza nga alengedde nti Katonda ye alina purpose alina kyayagala nkole ekigenda okuyamba bato bange baganda bange eyo yonna ekigenda okweweza emitima gy'abazadde abali eyo abalina abaana abayise mu kintu ng'ekyo ne muno Katonda nti omumanyi yetasemba nakyo atasemba nakyo you know 2 to no 1. Kati kamuze experience eyo omuntu gy'abayitamu at that very moment eina engeri gye muyisaamu nga yo omuntu both abasinga agamba physically, mentally and all that. How were you affected by that process? That kubba butaala ebigambo ebyo naddayo kubba obutaala simanya ate abakazi simanya biki ate simanya obulwadde, you know all that. Actually ebintu ebyo byonna nze they've never really affected me because I've always known something. I think it helped me a lot so much in my life journey. Not only ku butaala, not only ku bakyala, not only webagamba muninasi webagamba nga nina siriimu, not only webagamba nga Qute Kaye kino Qute Kaye kubanga besides ebyo babyogeranga naye ate bayogeranga n'ebirala. Ojjukira kubanga nze zijjukiranga bagamba actually nakakati bagamba I'm the most handsome musician. Onzijukiza Big Eye man. Mbulu radio moze yamugamba naye Big Eye oyimba. Ndabya abayimbi naye Big Eye oyimba. Why byonna bamawulire mwe mubyogeranga. So anyway, so tebayogeranga kimu kyokka bayogeranga bingi ebyenjawulo. Mr. Handsome nanyini ddoboozi, you know, bintu bingi bye bampitanga. So kakati to me byonna it's just bigambo biba byogerwa. Yes, I believe that somebody's opinion of you does not have to become your reality. Yes, because opinions are the cheapest commodity. Everybody has a billion of them ready to be wished upon whoever is foolish enough to accept them. So, you know, your opinion is your opinion. Do you know what opinion of you
because I also have an opinion. So your opinion can't really matter to me. It's your opinion. Another Chance Foundation. Just so many people, if they go through that lapse, they get stigmatized. Of ebigambo bino, ochegede Qute Kaye, olina sirimu, obba obutaala, oli muyaye, and other so many, oli mwenzi, and so a lot of sorts of words ebayogera ku bantu bano. How do you help young people, all people of this kind? Yeah, bango badde otera gamba obba obutaala. Akataala akamu kafudde pro, sitegera kigenda makono kyali mwana. Sense olina gira za boxing. Onoja bulamu ekikonde tewandi akadispayalinga. Nina Lawrence kana kwankeza ku matchup. How do we deal with stigma? Well, actually, ekintu ekisooka mu Another Chance Foundation nti kyengamba omuntu oyo bw'ati nti embeera yonna ebaddewo kyalina okumanya life is a series of events nti ebyo bibamu bulamu ate kyekyo kifuula obulamu. Actually nali nyumyamuko n'omuntu omu n'ajja n'agamba naye olaba munnange obulamu teweevumanga kyonna ekibaddewo kibaako n'ensonga ate kibaamu ekyokuyiga nampa ekyokulabirako. Omanyi ndi musajja Muganda era nja kwogera kabaka wange nanga awangaale naye ate era amannya ago n'ogamalayo ng'ogatandise. naye ate era embeera gyalimu bambi bansonyiwa okugendayo kera kuba nti kizzeewo ekityo era ngenda kuva tumusabire akole ki abeere bulungi. Nangamba nti mu bulamu bwonna obulamu singa bubeera bulungi bwonna nga kaseerezi oba musweeto tosobola kumanya bulamu. Life ebeeramu ekiro n'emisana nanga that's why kyovulaba nti waliwo ekiro n'emisana kyekifuula obulamu n'omanya nti ekizikisa kibaddewo n'ekitangala kikoze kibaddewo. So mu Another Chance Foundation nti abantu bano they are stigmatized. Neffe bwe tukuleeta one thing is it's home away oba ozze waka okiraba oba ozze waka home away from home. So tukuyamba noga nti kyonna ekibeerawo let kyagambe nti someone's opinion of you does not become your reality. Gwe weezuule rose ekyo kikuli munda ekyo lwana ofuuke and you ashame the critics nga bakola ki bwe bagamba. Qute Kaye, tuze wali after all that. So when do you realize that this is not me? One day I was smoking. Actually, all the while when I was smoking, I knew that was not me. But like I said, it's a disease. You know, when you're sick, they refer you to a doctor, a specialist. Yes. Omuntu oyo asobola okukuyamba okuwona. So I knew that that's not what I wanted. That was not me. This was never my intention. But I needed help. Yes. So I sought help. When do you realize that I really, really need help? Because some people awuliranga wano mukisiiwa agamba it's okay, I'll be fine, let me get Canados, let me get ekigaji kanfuneko kaluluuzaawo, and then pain neyeeyongera amafumu ne gajja no until be like but this is real kino kyaddala kati kangende okitegedde. Where is that moment? When was it and where was it? I think that was every time I used to speak to my mother, because you see, people like me, people love me now, people loved me before so much, and you know, but she's the only one who actually stayed. Okay. Yasigala, she believes, she tells me, no, that's not you, that's not right. So eventually I got a metanoia, and I said, but why don't I let me just look for a hospital, rehab, and I get help. I got up from the ghetto, I walked straight to the rehab. Because I took myself nenkonkona ku gate. Ne bagulawo sebo tukolere ki. Njagala nanyini wano director kale kaba muyita. Muleka ayingire nenyingira nze gundi ne gundi njagala kunzijanja. Ufaanana tyolo. Nga ndi mutono. Kale singani n'ebifaananyi nenkulagako. Naye abantu musobola okukeberako ku bifaananyi bya Qute Kaye 2018 19 ojja kulabaawo. Waliyo bufaananyi nga ntudde nga nkutewete akataala. So you can imagine when nali nfaanana. Amaze na confessing. I like the fact nga akuta akataala ke ka disco light ke. Kaba kange omala n'okazaayo. Akataala. Sikono musajja. Oli mute yakatwala. Amala n'okadayo. A point at Another Chance Foundation.